Tintegederwachi European Union tibaji wa mwaganya nteje erondore biri mu kanwa conducting elections that one. No manyiche kitegeeza abari mu government bategeera nti tiwari election zo ku monitoringa kubanga runo rutaro bari bade monitoringa ki runo rutaro nze shenda ba mu bisera byo mu maso orabe mfano nyimbyo na Bobi Wine ebyatade ku Electoral Commission abantu nga engerije babatamu police engerije tomera abantu police engerije kuba mwa amasasi amaje engerije gakuba mwa abantu amasasi engerije bagana mu ambulance z'abantu no musayini kubagwamu ne bafa. It will be only one day in the future. I can predict ebyo bintu omuntu ali twalibwa mu kooti obwe ni bubero obujulize against him or her. Fe abasinga obungi fe abawakanya Mr. President tukiririza mu peaceful transfer of power fena shovore batwesibye nyo ku karuru terali na mundu kubanga ebyafayo byafe bituraga nti buri mukulembeza avaako abadavaako na mundu twagere tutekeho cyenjawo Mr. President nti kuruno tukujeko mu mirembe Mukuru ya Rugaba nsa kubuza ko waliwo ekibuuzo kambuze ko abajjukira abakira bako katukibuze ko Mukuru ya Rugaba bana abakijjukira ajja kukinyonyola ensi Mukuru ya Rugaba tujjukira ko ono mwami omugo wali gubayita Azizi Kasujja amaje gagenda nnyo mu byokulonda mbino byobufuzi bwe yabagamba nti no why President Museveni baba tojje maje mu byokulonda bino okulonda elections njira nziyimiriza era yaziyimiriza ne bintu basuka betereza ne kuddamu embere yo jijjukira nabanga bono ngo jijjukira lwaki byabakama takopa amagezi ga munne naddamu natambuze kino ekintu okuddamu okufuna trust eri abantu mu Uganda. Chena kugambye nti titufunanga ko campaign bweziti era titufunanga ko chairman wa Electoral Commission aswazize gwanga ngono Kasujja in fact yazimiriza wabura yawandiko ebaruwa ngasireteringa nti if you do not withdraw the army I will suspend the elections. Then President Museveni complied. Nabe bajjamu. Yes. Na yono ono tugenda kumwandika mu byafaayo bya Uganda. Abana Uganda nze simanyi engeri gye balowooza ndowooza byabakama talowooza nti wali wenca talowooza nti waliwo ebyafaayo bigenda ebikolebwa kati byabakama tolina baana tolina mukyala bino byonna ebikolebwa nga byonna biri ku mutwe gwo olowooza mu byafaayo bagenda kuwandiika muki era ogenda kubeera otya mu biseera byo mu maaso kubanga togenda kusigala ng'oli chairman wa Electoral Commission. Ekyokubiri no government tegenda kubeerawo mirembe n'emirembe eyinza n'okukyuka next year ogenda kuragawa ogenda kufanagana otya sigamba kuragawa nti bagenda kukutta naye ogenda kukola kikati nga government endala ekyuse byabakama nga wooli ojja kukola ki ate mwana watu ng'ekyuse oyo y'omu asobola okuwa obujulizi ate ku government eno bali bankozesa obadde kimanyi yes asobola kugamba nti munsonyiwe bannange ayinza n'obutagamba nti munsonyiwe nti kusinzira nga bwe mwali mulaba agomaje nze nagafulumya ezo omuntu nze naligambye nti ziveewo naye nga basobola kumujuliza ekyakasujja kyoleese nti ye eringa yagamba nti kino na kino bwe kitabaawo nakalulu nkayimiriza nze oraba I am reluctant to say that I mean byabakama should resign because I know that culture does not exist in Uganda, the culture of resigning mbanta wanira bwerere sagara kumara marusu gange nti byabakama likulira he can't kubanga tulina culture eyo
naye ng'omuntu alina integrity, ng'omuntu abara ebyafayo nga bwe bize bitambura n'abara na feature ye, you cannot preside over an election like this one. Well, this tujita an election, but this is not an election. This is the war. Shame. Of our nation. Kane, you see, kirabika kati ntegedero wachi European Union tibaji wa mwaganya nteje erondore biri mu conducting elections that one. No manyicha kitegeeza abari mu government bategeera nti tiwari election zo kumonitoringa kubanga runo rutaro bari bade monitoringa ki runo rutaro era Bobi Wine Electoral Commission yaba wadde kumanya nti abantu bafe oba bakora na a lot of arrogance and impunity bachimente obatera bagambako yaba wadde na ka video waliwo we yali ndoza ngali ruuka ngabajasi bagude cover amaje bagude cover ngoraba lazima ruri ngo rutaru rwenyine rwetwogerako bagude cover sinatia gas wabara neke 47 nze shenda ba mu bisera byo mu maso orabe mfana nyimbyo na Bobi Wine ebyatade Electoral Commission abantu nga engerije babatamu polisi engerije tomera abantu polisi engerije kuba mwa amasasi amaje engerije gakuba mwa abantu amasasi engerije bagana mu ambulance z'abantu no musayini kubagwamu ne bafa. It will be only one day in the future. I can predict ebyo bintu omuntu ali twaribwa mu koti obwe ni mubero obujurize against him or her. Wabure cyoburabe abana Uganda kati abari mu government ebyo bari nga batabifako byabasobera oba byabasobera oba bamanya nti teri muntu teri ali bagambako kye kibi kubera mu buyinza no tamira no tamanya umunywa ow'omwenge bwa abanyuma omwenge bwa nywonyo abanywanyo Urusi yerabira ntanywede mwenge mungi navako nasanga ko bongo yes natamanye ne wali beba kulembeze bafe aba Uganda teri mu kulembeze mu Uganda eyari atuse mu kulembeze natabutamira ni yerabira nti wali wencha icho nze Urusi ekisinga no kunduma kubanga fe abawagira president Museveni ono twamuwagira nga tusinzira ku byafayo byetuze turaba no kumuwerekera ko emyaka jona kumpa 3 nga tuchamuwagira twari tumuguminkiriza nga turowoza nti asobora kututusa mwensensubiza ku kintu kye tutatukanga nako. Yes, he had overstayed naye nga tugamba nti nedda let's persist katuguminkirize. Let's be patient again and again. Turabe obalazima onasobora okutuja ku point enatusa kubbi. Kati byonebize ebibeerawo mu campaign zino bikuraga and Mr. Museveni is not willing to leave power. Ali mu Trump Echo Trump kirara mu America tosobora kuremera bukurembeze naye kikuraga n'amajengereje gavude kikuraga nti ono tali willing okukiriza binava mu kuronda. In fact ndimwera likirivu nnyo President Museveni ono bworabe bigenda mu maso aliva mu bukulembeze ngerishi. That is a fundamental question all of us in Uganda should be asking ourselves. Kubanga amaze aturagako kati aturagako binu byone bye muraba amajenga gavude mu barracks agezako kuturaga nti I'm not going anywhere, I'm not leaving power through the ballot, but I will killing into power by force.
with these guns ageza ko kutumana mwamanyi mungere fanagana ko bwetyo naye nafe fenyine abamuwakanya tusobora kugwa mu manyi fe twagara tukole ekisanidde okukolebwa nga tuyita mu mirembe mu karuru kafe then binadirira yasalewo kubanga yalina emundu naye asalewo n'emundu ye fe nga tumaze kusalawo n'akaruru fe yenjawulo eriwo fe abasinga obungi fe abawakanya Mr. President tukiririza mu peaceful transfer of power fena shovore batwesibye nnyo ku karuru terali na mundu kubanga ebyafayo byaffe bitulaga nti buli mukulembeza avaako abadavaako na mundu twagere tutekewo kyenjawulo Mr. President nti kuruno tukujeko mu mirembe kino buli muntu akigambe President twagala tukujeko Mr. President mu mirembe nga tukozesa ballot not bullet simple kubanga nawe kenyino ozongo ochogera ntakaru tikasobora kukuja mu bukulembeze fenga tugamba nti kisoboka kaja kukujamu so ndoza President ayagala kutuprovinga wrong abagamba tugenda kujja na kapapura do it prove us wrong ife katukubaka ruru kafe gosalewo n'abantu bo naye mwana watu Bobi Wine ono ngali Kyadondo okimanyi nti Bobi Wine ngali Kyadondo anyonya akaruru nzo mu batamuwagira aka MP wanga nali simumanyi naye oluvanyuma lwa karuru Tango Doi chairman wa Electoral Commission wa NRM yagamba bwati kubanga ye mubaka kyasinze okola ebyafaayo mu kulonda nga orabe yesimbye nabo buli polling station yonna Bobi Wine nagiwangula tikibanga mu Uganda buli polling station yonna yagiwangula naye Tango Doi yagamba bwati nubwe twandi byakaruru ngakiriza naye nubwe wandi baddewo okubba akaruru kana akaruru ka Bobi Wine teri yandisobodde kukabba kubanga yagamba nti kali kanji bulala zona yabba nakaweza nze kyendaba mu karuru kana aketuli mu kano kayinza kuyitirira n'okukabba nikulema Amini bweto bwe yagamba nti bw'omugamba nti babasaliriza nga muri mu ring gwe chokoro gori naye mu ring mukube knockout agwe kutaka orabe ngo banakusaliriza bajja kurangira nzo mukurabo okwange akaruruka nukenda Mr. Tibuhaburwa Bobi Wine yamukuba yani mukuba knockout no kukaba ni kulema kubanga oraba abantu engeri jibe waddeyo nga yanjawulo ya mutawana in fact waliwo ba researchers e Makerere University nasanyuse nnyo okuraba ebye bayogedde omuyabadde ku NBS omulala bamuyita Professor Ndebesa wafeyo aventungamu kunsaru naffe yagambye bonna bakizeemu Professor Francis Bwenje yesimbawo mu 21 ku bwa president yagambye nti kasooka ye abeerawo mu Uganda tarabanga ko presidential candidate avude mu Buganda afanagana ne Bobi Wine mungeri ki tiwabanga ngobwe nabagamba presidential candidate akirizibwa amawanga gonna outside Buganda nga Bobi Wine ono yakyasosera yakyasembyeyo akoze record
ne Professor Mwebesa bweso bwe research Makerere University and is a historian naye bwe yachogedde kati kino kyembagamba nti ono mwana okukatinga cross buli bitundu byonna ng'olaba bimukiririzaamu basobola nga bwendaba basobola kukuba mu 7 akalulu nikabeera nakangi nababa nikabalemu ekinaddirira ebyo byammwe mu gavumenti nga bwe nabagamba ojjukira nga mbagamba nti Bobi Wine mumuleke timukyamusobola nga baagala kumulemesa kubeera ku ballot nimbagamba nti mukyasobola Bobi Wine mumuleke afazali mumubbe naye ate owaffe tulinayo olugero bwe bawona abagamba bwento waliwo ekyeneesigaliza owaffe tulinayo olugero olugamba nti nawono balulina olugero nti akabwa kabbi kagumya omugongo kagumya omugongo kakkiriza kakuba bukubi bwe munaaba mubbye ebyo binaddirira ate si byange bagumye mugongo owaffe tugamba nti omushuma agumye olugongo lwe so bwe mumala kubba nabagamba kubba naye bwe mumala kubba ebinaddirira timugamba nti ate nti tugambe tuti obalabudde omushuma agumye olugongo lwe akabwa kabbi kagumye omugongo n'owakabi n'akanene ebinaava mu kulonda bwe munaaba mubbye ebyo byammwe mwe munaamanya obalabudde mbalabudde n'ekirala bweba njogera wano abatuuliriza ngezaako okuzimba eggwanga tukubaganya ebirowoozo namwe mumbuulire mugambe nti byalugabe wano olimbye naye mikono gyange mu NRM no mu FDC bye bandi bibi ku simu yange n'ebyalugaba naawe otutta ng'otukuba nnyo kati mumpulirize ngenda kubakuba mbakubire ddala bagumye omugongo ate bwe munaakwatayo sigibala bwe mukwatayo sigibala bino ebigenda mu maaso ffe balina kye tumanyi bwe tunaasirikanga n'amalalo gaffe abaana bande gwe kuba embooko sisobola kusirika yes kubanga ekyampagiza President Museveni namanya ebyaliwo nti omusayi gwe tuze nga tuyuwa buli president okuvaawo ono katumukwate bulungi atwambuse olutindo gwe tutambukangako naye kati wendaba ebyo byonna twatawanira bwereere kikulaga emundu zino kansuubire nti agezaako kutumala mu maanyi akalubwe kalaba kamuwangudde anagenda erwa kitula kubanga ffe abamuwakanya titugenda kugwa mu maanyi yes abamu tuyinza kufa era nalabye omuntu omu ng'awandiika ku social media ng'agamba Bobi Wine nti afazali nakalu yali kavuddemu nti mu kifo ky'abantu okufa nasese bw'oba oyogera bw'otyo olinga agamba nti President Museveni okugenda mu nsiko tiyandigeezeemu kubanga yakiba nti abantu bajja kufa Museveni olowooza singa yali bw'atyo singa president kubanga buli lunaku ye abantu emirambo gyagwa 10,000, 15,000 mpaka emitwalo 18 naye nagenda mu maaso struggle bw'eddo bwe ziri ffenna tuyinza kurugenderamu ne tufa naye nze kyenkakasa nti waliwo babyalugaba nga miliyoni nga 2 n'okusoba abatasobola kusirika nga waliwo ebintu ebigenda bubi mu gavumenti. Okay, bana Flashlight Channel Uganda bafanzi baffe mwenna abali e Bulaaya mu Kampala n'okutwaliza wamu JK and SK mwebale nnyo mwebale kutwagala baprose Mbabazi Good Patrick mwenna tubebaza abali Dubai n'ensi zonna okutwaliza wamu mwebale kutwagala tukyane mukulu bya Lugaba wano atangazizaamu konti ensi eno nga bweri bw'oba olina ky'omanyi nga kizimba eggwanga ye akiyisaawo kiyambe ggwe kiyambe neighbor awamu n'omulala ate tubasaba wano ky'otamanyi buuza ky'omanyi okutusingako tuwabule tuyambagane naye ate mwe abamu mudde eyo mu kuvumagana
buno omukutu gwaffe si gwa byakuvuma kuzimba ggwanga ensonga zino left and right. Ate n'ekisembayo wala yambuzizzaako ku mukutu awo n'aŋŋamba tubuzeko mukulu bya Rugaba nti ebiseera biri nga mukulu bya Rugaba akyali eri mu office za President Museveni yagezaako kumuwa ku magezi oba teyamuwa magezi. Ebintu no byayogera singa yabigamba Museveni ekiseera kiri singa ndowooza Museveni is the best president mu nsi muno ne baŋŋamba mubuzeeko era abasindise ebibuzo byammwe ebimu ku ebyo tujja bituusangako nga akadde tukyalina. So mukulu bya Rugaba abo abafaanizi baffe baviewers baffe abali ebula baŋŋambe mukubuzeeko nti singa president wamuyamba mu biseera ebyo ebigambo bino byayogera singa Uganda tuli somewhere. No, nze ffe abamu bye twayambako Museveni mwamuyamba kwe kwali kumuwagira. No, nze omu eyateekawo ekibiina ekirwanira President Museveni ku mpewo. Egwe olaba wonsangidde wano. Nze nasooka kuwandiisa ekibiina bakiyitanga Movement Media Mobilizers Forum. Nze I am the founder and I was the chairperson. Mpaka wenviridde ku Museveni nakyo nikifa. Nakikola nga amaze kulaba President Museveni nti byava nabyo mu nsiko nga tiyetegese nabyo kimu ku ebyo yali media. Kyovura bano wenjogerera kati abantu abayamba President Museveni ku media batono n'abatono abajjawo kumuyamba kati bawemura buyomuzi. Abamu ndaba ngo bashaza n'aba minister nga bagamba President Museveni wamatofaayo oli muyimbi oli babaze kuraba muyimbi abo byasigaza. So fe mu biseera ebyo definitely sari presidential advisor nobwe nali badde ekyo ni onumanyi nti tasobola kumutera mu wabura tikiriyo naye tekyorese kikuru. Nze mu biseera wenawagira President Museveni lekamba bure President Museveni ante bamushaye biseera bino. President Museveni tiwabangawo president mu Uganda muno abantu gwe bali bagadde nga President Museveni taliiwo. Era narabye Bebe Cool obwongo bw'abantu bukusobera. Narabye Bebe Cool nga ali mu Eastern region nga waliwo omukyala gwawa t-shirt naye nga Bebe Cool afukamidde ku ttaka bambi gitwale ng'agimuwa n'atamanya nti ffe waliwo abasoma photography interpretation ng'alinga agamba nti omukyala abaddaganye t-shirt naye amwegayirira bwegayiriza. Mu biseera byaffe ffe wetwawagira President Museveni ffe abatumwanga mu byalo natambula gwanga lyonna nga tunyoonya akalulu ka President Museveni. Nze omu eyabawanga ekirowoozo nti timukozesa t-shirts. Why? Abantu bazaagalanga nnyo bazirwaniranga nnyo n'okutuuka abantu obumu okunyiiga bw'oba ogiwadde Rogers nga Byarugaba tafunye nanyiiga nayagala n'okubamu akalulu. N'okitegedde? The other time when we are still supporting President Museveni omu kiseera ekyo abantu t-shirt za President Museveni bazirwaniranga bulwanizi. Naye kati abatambula nabo abamunyonyeza akalulu bafukamira bufukamizi okuziwa abantu. What does that mean? Kikutegeeza ki nti kumpi abantu bangi bakoye President Museveni. Ffe mu kiseera kyaffe we twatambuliranga. We were volunteers, we are not paid in the twali kuvo naye nga saagala kubawayiriza ffe abamu nga nze bampanga. In fact nafunanga omusaara gwa kimpowooze naye nga muzito. Saagala kubawayiriza nti tibampanga n'allowances nagifunanga naye bwe mulaba nti nava ku musaara ogwo n'allowances ningamba sikyasobola waliwo ekye naraba ekyali kyefumba nga oluusi tikirabika nimbalabula ningamba nti sikyasobola. Mbabazi okugenda okuva ku President Museveni ffe twalaba ebintu bingi nga bakadde aziba NRM bwe twalaba Abaganda bagamba nti bw'olabye goba wa kiwempe ate ogwe oddiba naye ndowooza Museveni ekyo takimanyi nti abamu bwe twalaba ng'abonyabonyeza Mbabazi senior kaddawe a great friend of him namubonyabonya engeri gyamubonyamu twagamba nti wano wafiira mu luge
ne muteka ye misinde yes chovola bamuntu twaddayo weewaawo obubonero obuliwo orabanga president bwe yagenda okulaba nga asigadde yeka oraba kati nga alinga yekulubesa ku mbabazi ayagala kumuza n'abamu twaremerayo sinze nzeka so many kubanga ffe ekisinga obukulu twali twagala president atuwe ekintu eki kimu ekirabo kimu peaceful transfer of power kimwali mumwagaza kikyaba twali tumwagaza naye bwe twarabanga alinga kubanga mbabazi yaraga naye nayagala kumutta mu Bible waliyo kabaka gwe bayitanga Kerode bwe yali awo n'awulira abantu bamugamba nti waliwo omwana azaalibwa wa myaka 2 naye mugezi nnyo agenda kufuga ensi n'eggulu. Kerode bwe yawulira ekintu bwe kityo mu kifo kye yali sanyuse n'agamba nti nange omwana ono kubanga omwana agenda kufuga ensi n'eggulu oyo yali wanjawulo kabaka w'oku nsi yali badde asanyuka naye yawa ebiragiro n'agamba nti wena we yali omwana yenna omulenzi yali n'emyaka egyo yalagira tibwe Kerode omanyi kyendeeta mpuliriza era nga nva ku president Museveni kye nabagamba nti nze sisobola kubeera ne Kerode ku nsi kuno mu mulembe guno asobola kulaba omwana omugezi Kyagulanyi n'ayagala amunte busi then yali mbabazi nga tuli mu kampu yaffe ningamba nti muzadde wanabaki osobola okulaba omwana asobola okusikira ate n'oyagala kumutta busi oba n'olaba omwana ng'akuze ayagala kuwasa gwe n'oyagala kumutta busi ate nawo nga wawasa so ebyo ebimu bye byatujja ku president Museveni nga tulaba talowooleza yadde n'omulundi n'ogumu mu continuity kino ekibiina kya NRM katutendeka twe twalowooza nti kakati bakadda mwatutendekera ki temuli active bwe munaaba nga timusobola okutulekera eggwanga lino ate mwatutendekera ki kino kyovala n'abavubuka abasinga obungi bavudde ku Museveni bw'obenga eggwanga lino toli mwetegefu kulikwasa abavubuka emito oyagala libeere ki libeere ngeri ki oyagala libeere ki nti yabategekera nti securing your future ababaana Mr. President abakubwa amasasi is that the future you are talking about tear gassing them killing them every the other day eyo ye future bino byonna ebiriwo ffe bye twaraba luli kumenta ensi eno etuuse awabi abantu bano abatemulwa abaze nga batemerwa mu kalulu kano eggwanga lino singa tiryasoba parliament tiyali tudde speaker yali batayeta ababaka ne bava mu recess ne bagenda ewewa bali mu kalulu ne bagenda ne batwala mu parliament ne basale entoto ndi bananga eggwanga lino ligwawo abajasi bamaze w'abantu abapolisi bazi tukole ki naye Kadaga n'abantu be bali eyo beeserekedde kikulaga ki Kadaga yinza n'okusalawo ayite parliament nanyinimu n'amugaana kubanga parliament iye agikozesa nga bwayagala so mu bimpimpi ebintu bwe bityo bwe byasoba ffe nitunaaba mu ngalo kate ekikutuukako nga bantu ba NRM ekinaabatuukako timunkabirira kyovora ebintu byonjogera bwe bamuziyita mboko kyova mbagamba nti bwe munaakwatayo sijja gibala kubanga nabagamba okay bana Flashlight Channel bye bimu kwebyo ebibuuzo bye mwantuma mbituusize mu Kubya Rugaba era abazeemu